Honorable Minister of Local Government, Minister Balaam Barugahare, Your Excellency the Ambassador, General Chamzi akulira akakiiko k'ettaka mu office ya President, our senior citizens, Muzeeyi Honorable Nadduli ne Honorable Mama Saida Bumba ne Mama Sarah Kizito, abakulembeze mwenna aba Nansana Municipality, Comrade Diso yimirira ko Katonda bakulabe, Diso waffe akiikiridde DPC ASP Bero, Mama waffe Meya Mama Gombe, Muzeeyi waffe Muzeeyi Makinawa ya Dozereti, abakulembeze ba NRM mu Nansana, Comrade Isima nammwe mwenna aba NRM, basebo ne bannyabo, omukama mulungi ekiseera kyonna. Nze Charles Rwanga nkiikirira President mu Nansana Municipality ate nga mmyuka RDC wa Wakiso District. Enteekateeka ne programu za gavumenti endala naddala ab'ebibanja babonaabona nnyo ne balandi grabbers. Abantu baffe babonaabona kati weesanga Mama Honorable Minister ne Honorable Minister Balaam weesanga nti offices zino eziteekebwawo President okuyamba omuntu wa wansi nazo ziri compromised. Abantu bano ababbi b'amataka balina ssente empitirivu, ne bw'ovaayo ng'omuntu okulwanira omuntu wa wansi olemesebwa, because these land grabbers are connected. Oba wakayingira mu nsonga ogenda okulira ng'essimu endala ekola ki ejja. So ffe tuli basanyufu nga Nansana nti office eno eteekeddwawo. Tusuubira nti omuntu wa wansi President gwe yalwanirira agenda kufuna obuweerero. Ensonga ey'okubiri, wetlands nazo ziweddewo. Bano abannema simanyi kye bakola. Bwe baba bajja mu bitundu byaffe okola operations tebatubuulira. NEMA has never involved us in the operations. Kati bw'ogenda mu Gombe buli awali entobazi wonna either waliwo factory oba waliwo alina activity gy'akolerawo. So tuli basanyufu olwa office eno okuba nti ezze ate ng'eteekeddwa mu Nansana Municipality. Ensonga ya katale gye ngenda okumaliriza nayo bwe yali yakagwawo, nze ndowooza nze nali omuntu owokubiri okugitegeerako nga Maama RDC ankubidde essimu, era ne meeting abantu ba katale bamanyi bulungi nze nga mbalwanirira, n'ebbaluwa gye nasembiyo okubawa nayimiriza agagabbi ne ngamba tegasobola kutwala katale nga tuli ne Meeya ne mu bbaluwa yange ekigambo ekyo mwekiri nti teri muntu n'omu agenda kukola ki kutwala katale kammwe lwakuba wano mukyerabidde. Meeting yaffe eya District Security Committee ebadde etuula lwaleero ku katale okujja okumaliriza ensonga yammwe, kubanga ffe nga DSC nze ng'omukiise wa President tisobola kubeera mabega w'ababbi nendekerera omuntu wa wansi. Munjulire nti leero tubadde tugenda kubeera ffennaawo. Kituufu Maama? Yimirira okikkaatirize. Kituufu? Very good. Naye wantu wakyogedde. So abakulu bayinza okulowooza nkolagana n'agaffere. Nze nsibye agabbi ne bankyawa ne banjogerera naye mbeera wamu n'omuntu abonaabona. Naye ebigambo ebyo ebitono neyanza nnyo neyanze. Ekigendwa kya ofiisi eno tutandike n'erinnya. Amannya mpitibwa Sebayiga Joel Zalulyo nga ndi muyambi wa Genosale ku nsonga z'ettaka n'amakolero. Ensonga lwaki tuli wano, ekirooto kino tekitandise leero. Ebbanga lyonna abantu babadde beeyambisa olw'obutoogera bwaffe ne bagamba nti tunyaga ebyabwe. Mu mwaka gwa 2011 amawulire gakuba nnyo nga gagamba nti Genosale abbye ettaka.
ne tutuuka n'ekiseera okulowooza nti kituufu tuli babbi baaki battaka. Kale mu mbeera eyo ne tugamba nti olaba amaloboozi gagamba bwe gatyo, katwecekinge tulabe kituufu ekyogerebwa tuli babbi battaka. Mu mwaka ogwo twakola, waliwo ebiseera ebyo obusambatuko bw'ettaka ekapeeka ku kyalo ekiyitibwa Balatira. Ettaka eryo lyali ligulibwa omwami Swaibu Yiga yali alaganye ne famire, naye ne bajja bafuna obutakkaanya mu ndagaano zaabwe, ettaka ne lidda mu mikono gye. Naye ebigambibwa nti yali akozesa omukono gwa jjeno okugoba abantu, kale naffe twakwatibwako ng'abantu okujja okutaasa abantu abo. Ne tukizuula nti kituufu ab'ebibanja bangi okusinga balandiroodi. Ne tugamba ab'ebibanja babanga be bangi okusinga balandiroodi, tuyinza kukola nkola ki okubeerawo ffenna nga landiroodi waali n'ow'ekibanja bwekiri. Kale mu mwaka gwa 2011 ogwo gwennyininyini, General Sale yatandika kye bayita Kirema Land Action Program. Kirema kiri Semuto sub-county nga kirina ebyalo 6 nga nannyini yaalyo baali bamuyita Ayubu Alaali. Ettaka eryo yali alitunda naye ng'atundirako n'ebibanja abaabiriko. Kale nno omukulu n'asalawo ettaka eryo aligule. Bwe yaligula n'agamba nti ngenda kukola ekintu ekikyasoose mu ngabanya y'ettaka esobola okukulaakulanya abantu baffe. Era awo yaleeta enkola egamba nti nno landiroodi atwala ebitundu 25, bali ab'ebibanja ne batwala 75. Kiyamba ki? Nti ettaka eryo lyali ekazi 820. Kitegeeza asigazaako ekazi 2, yasigazaako ekazi 224. Ab'ekyalo ne batwala ekazi 6. Naye tetwakomaako, era twayogera ne gavumenti nga tuyita mu Uganda Land Fund, ne batuwaayo akasente abantu bano ne tubakolera ebyapa. Era abatuuze oba banneiba baffe bonna ekirema balina ebyapa. Kale n'enkola eyo we twagiraba nti ntuufu nnyo era ekulaakulanya abantu, kuba etuusa nnyo ebyetaaga eri abantu. Tugeze ng'amakubo, ng'amasannyalaze. Abantu baffe oluusi batya okuteeka ssente oba okuinvestinga ku bibanja ne babeerawo nga tebakulaakulana olw'okuba tamanyi mbeera ye ya maaso. Naye bw'amala ofuna ekyapa, abadde ow'akayumba akabi afuba nnyo okulaba nti asussaako oba asukkulumako wali we yali akola ki, we yali ali. Kale nno mu mbeera eyo abantu bakyuse nnyo ku mitendera egyo. Kale nno projekiti eyo webadde ennungi era abantu ne bagyembulesinga, ne tulowooza tuyinza okugiguza bannaffe, kuba ebizibu tebituuka ku ffe ffekka ne bannaffe abalala eyo gye bali mu byalo. Tuzze tufuna obuzibu bw'ettaka. Mulaba kuba ettaka ligenda liggwawo kakati, ebitundu by'ejjinja ebikajjo biriddewo, ab'ente tebakyalina bye balundira, bagenda beeyongera. Naye eyo gye bagenda beeyongera naye era ebizibu by'ettaka bijja bakola ki? Bijja basangayo. Kale nno bwe tukikola kati ne tugenda nga tuteekateeka amataka agatayinaako bizibu oba ogagonjoola ku lw'obulungi bwaki bw'enkulaakulana. Kati ofiisi eno gye gimu emirimu gyegenda okuba nga ekwasaganya. Ekisooka okuba nga tugonjoola ettaka nga tetuyise mu maanyi, nga tuyise mu kuteesa. Kuba ettaka we muliteesa ate liba lyangu nnyo okusinga okukola ki? N'okukwatizaako gavumenti n'ebitongole bya gavumenti okulaba nga twanguya omulimu guno ogw'ettaka ate ensi yaffe ekuleekulane. Byebyo ebitonosebwa. Kati ofiisi eno omuntu egenda kumuyamba etya? Ofiisi eno ekulibwa omukulu bamuyita John Kigula. Is a land professor era mukenkufu nnyo mu by'ettaka. Kati eno engeri gy'eri Land Management Center
data yenna akwata ku by'ettaka ani alina ki ani nannyiniwa tujja kubanga tumulina wano kuba ekintu ekisinga okumenya abantu baffe mu byalo ajja n'agamba nti bagamba gundi yali ku ttaka lyange ekyapa kyange gundi yakitwala naye nengayogerako takola ki kale data oyo yenna ajja kuba mu kifo kino nga waali kati nga ffe tuyambako obuyambi muntu oyo azze ng'alina okwemulugunya okubanga tumuwa ebyo byasaanidde okufuna sigamba nti ffe bakasitodiyani baabe naye tugenda kuba tukwatagana ne ofiisi ezo ezikola ki ezikwataganya ku by'ettaka era tujja kuba nga tukolagana nazo mu kuyamba abantu baffe kwegamba tukendeezeeko ku budde ebintu by'ettaka bibadde bikola ki bitwala so tusuubira nti naffe tugenda kugattako ettaffaali mu nsonga y'eby'ettaka akitegeeza omuntu ali eyo ng'akuba omulanga nti ettaka lyange balitwala wano alinawo essuubi ly'okujja okununula ekintu kye essuubi weeriri naye era bakama baffe bajja kuba bongera obategeeza nti tugenda ku maapingayo ebitundu bye tujja okutandikirako okukolako kale nno roadmap eyo weeneeba efulumye tujja kutegeeza abantu baffe ku marediyo ne TV bifo ki bye tugenda okutandikiramu. Yes, kati tugeze nti waliwo ebifo ebimu obubbi bw'ettaka bwe muli okugeza nga Wakiso, Luweero, Nakaseke, Mityana, Kiboga. Abantu ebifo ebyo balina essuubi nti mugenda kutandikira mu bifo bino oba ngera we nkunyonnyodde emabega nti tetukola ffekka ensonga y'ettaka nnene era yeetaaga okuwa obudde so wetunaaba tukola emirimu egyo tugenda kukola kyetuyita roadmap nti mu bbanga lino tujja kuba tukola ku mataka kika kino oba tujja kuba tukola ku bwannannyini weebuti kubanga omanyi era ettaka lirimu obwannannyini obwaki obw'enjawulo kale no tunaakola ku bwannannyini obwo obunaabeera mu kifo ekyo ne tubunyikiza ng'ate tweyongerayo ku kitundu ekirala. Wakati mu kunoonyereza kakasa nti eby'ettaka bino birinamu experience kati mu kunoonyereza bani abasinze okuleeta obuvuyo mu ttaka? Obuvuyo bw'ettaka sijja kugamba nti omuntu ono sekinnoomu bye basinze oleeta obuvuyo bw'ettaka naye emivuyo gy'ettaka kubaane ate obuvuyo bw'ettaka bulimba nti emirundi egisinga abantu basinga kukozesa bulimba okusinga kati kyekiri kye tuyita operation harmony nti naabo abaatwala amataka bayinza okuba nga baagatwala naye nga tebalina kye bagenda gakozesa naye ngaekituufu ne bannannyini baako bakola ki bagamba nti mu operation harmony eno tukubiriza abantu abo nti mujje ku lw'obulungi bw'eggwanga tusobole okuyamba abantu baffe ekisinga kweyagaliza nnyo na mululu naye ng'ate ensi eno ffenna tulina kugibeeramu bumu. Erinnya bampita Ssebayiga Joel Zawulio.